Waliwo oluko olupya olumaze okuba nga lufulumizibwa gavumenti ya Mwami Tebukabulwa era nga bano balina enteekateeka z'okutta abataka ab'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 17 omutaka w'ekika ky'Emmamba naye atuvudde ku maaso. Kwegamba tusigadde n'ebibuuzo bingi, tusigadde twebuuza lwaki abataka bagenda mu maaso n'okuba nga batirimbulwa ate bannayuganda tusigala nga tusitise busirisi nga abatabiraba. Mukwano gwange, nyongera okujjukiza nti olukwe luno luluke ate era luwanvu nnyo nnyini ddala, era tulina okuyimirira nga bannayuganda ne tulwana okulaba nga tuzzaawo obwakabaka bwaffe. Abataka bagenda batuluntuka nga bafa, tusirise busirisi. Lowooza lwaki abasajja abo bakuzeemu bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa? Waliwo ebibuuzo tulina okwebuuza, waliwo ekigenda mu maaso kitutandika kutegeera nga bannayuganda oba nga Abaganda. Waliwo mission egenda mu maaso n'okumalawo obwakabaka mpola mpola, ffe nga twetuddeko nga tusirise. Bw'atyo Ssaabasajja Kabaka n'avaamu eddoboozi ery'omwanguka ng'ayagala kumanya abataka ki ekibatta mu nsangi zino, abataka lwaki bagenda mu maaso n'okuttibwa. Bibuuzo tubirina nno ffe, si Ssaabasajja Kabaka yekka, naye abantu bangi balina ebibuuzo nga beebuuza ku kitta bataka ekigenda mu maaso, ani akiri emabega. Mukwano gwange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti bw'olaba omuntu ng'akwesizaako tolowooza nti akwagala nnyo. Abantu bangi balina mission zaabwe ez'enjawulo, baagala okubba ebya Buganda, baagala okumalawo Buganda, era bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga Buganda eno eggwawo. That's why bagenze bajjamu abantu abalina ku byama, abantu abategeera obwakabaka, baagala babatte babamalewo. Ne luno olukwe lupanga ate nga lulimu abantu bangi. Waliwo abantu abatakkiriziganya na mukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga, era bano be basinze okuteekamu olunwe n'olukongoolo okuba stoppinga. Naye twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensi bataddeko amaaso ate era tubalabira ddala. Era Abaganda baffe, mikwano gyaffe, tubasaba okuba nti mutambulira ddala bulungi. Kiryanyo okutavudde Buganda bye bitalo eby'olutatadde. Ayi Ssaabasajja Kabaka okwesembereza okutatadde Buganda bwe kutaaveewo Buganda bye bitalo bya buli budde nti gusinze Ayi Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka watuula ku Namulondo y'abajjajjaabo mu mwaka gwa 93. Ayi Ssaabasajja Kabaka toyina mwaka gwe wali osanze kusoomoozebwa n'ofiirwa abataka bana mu mwaka gwe gumu omulundi gwe gumu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekirwadde bwe kiba kizze ekitategeerekeka awaka, Ayi Ssaabasajja Kabaka tulina okukijjanjaba mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku birwadde ebibaddewo. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekirwadde tekiyinza kutta mwana asooka ne tugamba nti ezo nteekateeka za Mungu, kubanga gusinze etegeeza nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne tufiirwa omwana owookubiri ewaka ne tugamba nti ezo enteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne tufiirwa omwana owookusatu ewaka mu kaseera ke kamu ne tugamba nti ezo nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne kuwookuna tugambe nti ezo nteekateeka za Mungu. Ayi Ssaabasajja Kabaka nalina mukwano gwange nga bamuyita Sayiga. Sayiga yafiirwa abaana be baali 3. Sayiga afiirwa omwana asooka. Mu wiiki eddako Sayiga n'afiirwa omwana owookubiri. Mu bbanga lya myezi ng'ena Sayiga n'afiirwa omwana owookusatu. Naye omusumba bwe yakwata akazindaalo okubuulirira, olw'okuba yamanya nti kino kiri tumaki yamuga tonoonya ekitta abaana bo. Weekwasenga Mukama Katonda yaweera yajjawo, naye gwe olowooza nti Sayiga yali asobola okutunula obutunuzi n'atanoonya kitta baana be? Kubanga enfa y'abaana be yali esusse ku nga kitalo. Jjukira ye Ssaabasajja Kabaka tetumuganga kitalo, tumugamba nti gusinze. Naye omwana wa Sayiga owookusatu bwe yafa, mpaawo yajja kumugamba nga kitalo kubanga biri byali bisusse ku nga kitalo. Ziri ensonga zaali zeetaagamu okunoonyereza okw'omunda, otherwise nga kitalo yali tesobola kugumya muntu ku mwana wa kusatu mu mwaka gwe gumu. Ne gutusinza Ayi Ssaabasajja Kabaka tegenda kugumya bantu bana omulundi gwe gumu oba mu mwaka gwe gumu. Ayi Ssaabasajja Kabaka kye kiseera tunoonye wayita walumbe, kubanga gusinze etegeeza case closed. Ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze obanga ayogera n'omuntu ku ssimu n'omugamba nti sula bulungi kitegeeza emboozi eggaddwa. Ayi Ssaabasajja Kabaka lwaki tuwunzika enfa z'abataka nga tetutegedde kyabasse?
lwaki tuziika omwana ow'okusatu ne tugenda ne kuwookula naye ne tumuziika nga ne tunnanoonya muteeru gwe tuyina mu nnyumba. Ayi Ssaabasajja Kabaka tusooke tunoonye omuteeru gwe tuyina mu nnyumba, otherwise olumbe lutandikira eno kuba wansi naye ne nannyini mu Ssemaka toyinza kweyibaala ng'olaba lutandikidde eno mu baana ne lutuuka ne ku mukyala gw'olowooza ani abeera agenda okuddako okugenda. Wakati mu kugamba Ssaabasajja Kabaka nti gusinze naye nga tetunoze eddagala ku musango guno kwe gukutusingidde wanudde gulutisingira ku Ssaabasajja Kabaka tunoonye gwe tugamba nti gusinze nga taliwo kubanga gwe twaligambye nti gusinze yabeera agenze. Ayi Ssaabasajja Kabaka tuddeyo ku drawing board tumanye Abaganda wowe twawabira, tumanye ki ekiri mu kusaanyaawo abataka ba Buganda kubanga ekimbe kyatandikira mu baana ba Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka kituuse ku bataka ba Buganda, bwe kinaava ku bataka ba Buganda kigenda kudda kwani ku nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe twagala kudda mu byalwattabaze nabumanya batubuuze nti wakolawo ki. Kyekiseera tutandike okuyingira okunoonyereza okw'omunda. Weewaawo mwenna mukimanyi kirabika ekitta abataka mukitegeera naye tukoze tutya. Bw'ogendewo omusawo kukebera, bw'oba osasudde za kukebera ne bakusangamu ekitwadde, ne bw'oba toyina za bujjanjabi bakusigaza, ne bw'oba toyina za bujjanjabi bakusigaza kubanga okumanya ekirwadde ekikuluma si ensonga enkulu yokka naye n'okukijjanjaba y'ensonga ekyasinzidde ddala okubeera enkulu. Wano wakati mu kukimanya kirungi nnyo era kya buvunaanyizibwa, naye oluvannyuma lw'okukimanya osobola okuddayo obuzina kyeka. Ayi Ssaabasajja Kabaka omulabe wa Buganda nga Kasa ffenna tumumanyi, naye mu kiseera kino ffe ng'Abaganda nammwe Abaganda mwenna tukoze tutya kubanga ekimbe ekino n'abano abatono kikyasobola okunona omunene ng'ate olaba kimusemberedde kubanga abataka be ba next Kabaka. N'oyo Katikkiro by'alimba ensimbu ye nnamba 2 wa Buganda ali mu kulimba kubanga abataka ba Buganda bakyayinza n'okubeera bannamba emu. Gw'ate ye Katikkiro teyeddira, talina jjajjaawe mu kika, era bwe muwulira ng'amanyiira abataka obusungu bunnyiiza n'ogamba ono eyeddira ate ye yeefuula boosi w'abataka, ye talina jjajjaawe mwava, tamanyi nti abo bajjajjaabe ate be baatuuza Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulonda asobola okumulonda ku bwa Katikkiro. Bwe baba abataka nga bali mu kukunkumuka nga nseenene olunaku olwaleero kidda ku ani? Timba bw'emiramira obukoko ewaka n'emira obubuzi ne mutagifaako eba ewewula lubuto, eba egasi y'olubuto lwayo era ekinaavaamu ng'esitukira mu nte oba kakuba mpanga eno etwalatwala obukoko ne mutagifaako ekirivaamu egenda kusitukira mu mwana gwe mulese kakeeka awo mmwe mugende mulime. Kyekiseera bannange tutaakirize ekizibu kino nga tekinnayandaala. Akatulututtu kano katandise okufuuka kansa, newe kanaafuuka kansa kinaabeera kizibu nnyo okkavumula. Ssaabasajja Kabaka twekkiriranyiza nnyo, Ssaabasajja Kabaka tweriddemu nnyo enkwe, Ssaabasajja Kabaka tukomboosa nnyo nga n'omukulu we yayita nnamba 2 wa Buganda yatuuka okuvaayo nga twemulugunyizaako oba abantu nga beemulugunyizaako n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ye taata w'abaana bonna, talinaamu byana na baana, owa NRM owa Jema owa ki bonna baana ba Kabaka, n'omubuuza nti ffe mu Buganda tusuza n'emiyaayu. Wakati mu mulyango gwaffe okubeera omugguli ffe tugenda kuyingiza ebikennembe, tuyingize n'emiyaayu olw'okuba Ssaabasajja Kabaka talina baana na byana, nga ne mu baana bo musobola okubaamu omwana wo. Nkiddamu, buli muntu alaba vidiyo eno mu baana bo mulimu omwana wo, y'ensonga lwaki bonna tebagenda kusikira ogenda kulondamu omu. Bwe kiba nga ne mu baana bo mubaamu omwana wo, then ate lwaki oddira abaana ba Buganda obbatobookereza ne zino emmombo z'ensi z'obuzzi ezitaagala abaana ba Buganda, ezitaagala na kitiibwa kya Buganda kwandaala era enneetegefu okusaanyaawo Obuganda mbu bakulembeze.
Bwati omukulembeze olina okusiga ekifaananyi ekirungi, omukulembeze olina okusiga ekifaananyi ekirungi. Bakulembeze bamekanga ne Kagame yatuuka okunaabira Museveni mu maaso, ye teyali mukulembeze. Bwe bafaananyi ennyindo yamunaabira mu maaso, bwe bagatta olulimi yamunaabira mu maaso, sinakindi bwe bagatta omusaayi yamunaabira mu maaso. Bw'ojja okombooza nti mu Buganda bonna baana. Mu nnyumba ya Buganda temuli kkubo, bonna abajjamu babeera baana. Baana namuna gani? Gwe kyogamba ali mu kusanyawo Buganda obote? Oba Museveni yennyini ate gw'oli mu kutusibako? Omutaka asooka n'akubwa amasasi, omulala n'afa amancoolo, n'omulala n'afa amancoolo, n'omulala n'afa amancoolo mu bufunze. Buli luvannyuma lwa myezi 2 wabaddengawo omutaka afa. Era ffe tusigale nga tugumye nga tugamba nti mu Buganda temuli kkubo, bonna abajjamu babeera baano. Ojja kwesanga ng'omwana omwebolereze amazeewo abaana b'omu nju yatuule. Ayi Ssaabasajja Kabaka weewaawo ng'Abaganda tulina obusungu ku Dr. Apollo Milton Obote. Naye ayi Ssaabasajja Kabaka Obote yapoozinga Bwakabaka, teyajjawo Bwakabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka tageti yono yakugirawo ddala Bwakabaka. Wuyo ayingidde mu bika, atandise obitabangula, addidde n'abaana abasanyisiza stand mu bika byabwe. N'olaba nti Junior avumye Ssengaawe, ate enkya ne bamukulyetingira obulamu obulungi. Ekifaananyi ekiri mu kusigibwa nti Buganda entuufu etandikira mu bika, ne bassenga bammwe mu bavume. So nga Nazzi kuno batugamba nga bw'ovuma Ssengaawo tosobola kufuna mirembe, kubanga obeera ovumye taatawo era ekikolimo kya Ssengaawo kikwata okusinga ekya taatawo. Ng'ekya maama w'omuto bwe kikwata okusinga ekya maama wa kuzaala. Omanyi lwaki? Nti kale ya maama Katonda tatera kugitwala mangu mbagirawo, kuba kimanyi abeera akozesezza busungu. Enkya ayinza okudda n'amugamba nti munnange Mukama bw'abadde busungu, era kale ya maama Mukama Katonda ogw'omusango tasooka kugusala. Era maama bw'atwalira empabi wa Mukama Katonda, Mukama Katonda asooka n'ateeka omusango ogwo mu ssanduuko n'alindako. Enkya aba ali awo ng'eyaleese empabi olunaku olw'eggulu yakomyewo okunona omusango aguggyeyo nti ayi Mukama Katonda bw'abadde busungu. Ate maama w'omuto ye tajjaayo, Ssengaawo ye tajjaawo, kubanga taatawo akyayinza yo okuguggyayo. Kitegeeza nti abaana b'e Buganda ababadde bamanyi obukambwe n'olulimi lwa Ssenga mubajeegudde, mubajjeemu empisa. Balaba eyavuma Ssengaawe mumukulyetingidde obulamu ali bulungi. Ensigo nga gye muli mu kusiga yakuvumanga bassenga bammwe, bataata bammwe abatono ddala. Baamulekwa abali mu bika nga mwasigaza bataata bammwe bato, ng'era mwasigaza bassenga bammwe mu bika. Mubavume, temubawa kitiibwa. Ekyo kiba kyakusaanyaawo Buganda, kubanga Buganda entuufu etandikira mu bika. Kakati Buganda entuufu bw'eba etandikira mu bika, ng'abaana bali mu bakuma mu muliro, butawa bannabika ne bassebika kitiibwa, wabula bavume nga bavume, kyokka ng'ate eno n'abataka bali mu kukongolwa nga nseenene. Omu ku omu ali mu kusaanawo, omu ku omu ali mu kuttibwa. Abange Buganda ye egenda kuyimirirawo ku ki? Nabagamba nti omulabi wa Buganda yategeera Buganda entuufu. That's why nze sisobola kuteeka busungu bw'amaanyi nnyo wadde mbu mulinako nga bungi nnyo, naye ebibi bisiŋŋana. Okwebaka ku nnyoko weebaka ku nnyazaalawo. Naye n'obubi bw'Obote bwali bw'amaanyi nnyo, naye ate obubi bwa Museveni bungi nnyo, kubanga obubi bw'Obote bwali direct. Obubi bw'Obote bwapoozinga Obuganda, ate bwapoozinga Bwakabaka, naye tebwapoozinga Buganda yawamu. Kuba nabagamba Obote ne bwe yaweera Obwakabaka emyaka 27, ennyimbe twasigala tuzaabya. Kasuze kate twasigala nga tumutwala, abalongo twasigala nga tubaalula, emikolo gy'esika twasigala nga tugikola. Kakati ate yono akulaga nti n'ebyo byonna ayagala kubiweera. Gwe obadde okimanyi nti bagaana kuleeta Kiteeso mbu batuziikenga wamu. Okuziika kw'omubika kusaanewo, kubanga yo omulaba akimanyi nti musinza emizimu, omulaba akimanyi nti muyina lubaale, omulaba akimanyi nti mumanyi okuŋŋaana ne muyita empewo zammwe.
kakati ayagala kubasaasanya nti gwe ow'e Buganda afudde bakutwale mulimba ejjinja. Tewuddamu kuziika mu bika byammwe. Ow'ejjinja afudde ye bamuleete mulimba onkoowe. Temuddamu kuziika mu bika byammwe. So ng'ate Buganda nga bwe nkugambye nti etandikira mu bika. Nze bwe nva wano omwana wange asookuba teyalaba ku kitange ne ngenda ne mmusongera. Nti oyo ye jjajjaawo, oyo ye ssengaawo gundi, oyo ye gundi. Omwana n'abeera ng'amanyi obuvo bwe. Nga n'erinnya ly'ayina nti Kikomeko amanyi kwe lyava okulifuna ye nga ye era aba amanyi jjajjaawo gwe baamubbulamu. Essaawa eno obukuŋŋaaniro baagala busaanyaawo. Omuganda abeere nga takyayina waka. Omuganda abeere nga takyayina kuŋŋaaniro. Omuganda anaasigaza lubaale. Newankubadde Obote yali mubi, naye yali mubi okusingako kwono. Obote yapoozinga Bwakabaka, naye bwo Buganda bwasigalawo. Ono atandikidde mu kusaanyaawo Buganda, n'oluvannyuma alyoka akuba Obwakabaka. Kubanga Buganda byebika, ate bikulu b'ebika osonjodde bana. Mu mwaka gwe gumu era tusigale nga tukakozesa ekigambo gutusinza Ayi Ssaabasajja. N'ofiirwa omwana asooka, n'ofiirwa omwana ow'okubiri, n'ofiirwa omwana ow'okusatu, ne ku wookuna ng'okyagumira ku nga kitalo. Nga kitalo kabeera kabonero kakusiisiitira nti manti. Naye ne bakumantiza ku asooka, ne bakumantiza ku wookubiri, ne bakumantiza ku wookusatu, nga ne ku wookuna olaba ng'eddagala eririwo mu budde obwo ku kirwadde ky'oyina kya manti. Ng'eddagala nga lya manti. Ne ku mufu owookuna. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ffenna tuyinza kuba tumanyi ewava obulabe. Ne Ayi Ssaabasajja Kabaka, essaawa eno ffe ng'Abaganda ffenna kakati tulina okunoonya eddagala. Ye endwadde tugitegedde, naye kakati mu kaseera kano tulina okunoonya eddagala.